Musibye mutya abalungi kansubire nti olunaku olwaleero olwokusatu batambulidde bulungi abalungi bange abami n'abakyala era nga mbeebaza okutulabanga okutuninga ne mulaba ne muliriza ne NCK TV era nga nyongera okubategeeza nti wano wejja Authentic News ngamba amawulire agabako ne evidence nga gava mu rightful resources ab'emikwano nsaba atanawa kusubscribinga kulikinga na kutapinga ku notification button okikoleko ssaawa zino amale gaffe og'olwaleero mbaleetedde omukyala Zarina Ntale ngono yaliko omuninkini wa omugenzi Ivan Ssemwanga n'addetingako kawa abasajja abalala then najja n'addetinga Diamond Platnumz omuyimbi omwo wangalira e Tanzania era nga bano bayawukana then oluvannyuma olwo relationship ye yazzeeko eri thriving ebadde ya Shakib Zarina ye ne Shakib bagetting married late last year era nga nabo bafeaturinga mu Young Famous and African akusaide eri waliwo omwami ono naye nga muyimbi gwe mbagamyeko gwe bayita Diamond Platnumz ono nga wangalira Tanzania era nga yaliko omuninkini wa Zari namuzaalamu abaana babiri ebintu bye tebyatambula bulungi namuvinga n'addetinga Hamisa n'addetinga Tanasha Donna kati ali ne Zuchi so Diamond ali ne Zuchi Zari ne Shakib then wagguluko awo ewali Shakib ne Zari we wali omukyala gwe bayita Rita Kagwa ng'ono ye vice president w'aba Uganda Associations Bloggers Uganda Bloggers Association, yes, I'm sorry about that. Yeah, we bacheje association we bagiyita era nga ono mukyala blogger amaze mu nsika y'okubloginga for quite a long time. Ali close to 18 years nga blogginga era nga ye ali best mu UK. Ku side eri endala y'omukyala gwe bayita Mange Chibambe ng'ono ye blogger wa Tanzania naye nga ali best mu USA. Kati kamba fumitire bulungi emboozi mugitegeere Rita Kagwa ne Mambe ba mikwano naye nga ekyabagatta kwe kubanga Abawalana Zari mukitegeedde kyo ba mikwano Zarina Ntale yaliko omukwano gwa Rita Kagwa naye their friendship teyagenda wala ne baseparatinga okuva olwo Rita ensonda eziwera azaatakinga Zari nga ne Zari olumu amudiza omuliro olala nga asirika so ono Mange naye ahetinga Zari kubanga Mange mukwano gwa Hamisa Mobeto nga Hamisa Mobeto yaviirako okwawukana kwa Diamond ne Zari Diamond yakuba akayimba awo Hamisa Mobeto yali video vixen naye Diamond Ramala ye ne Hamisa ne bafuna enkwatagana ey'enjawulo Hamisa n'afuna olubuto nabipublishinga nga byali public Zarina n'afuna obutakkaanya n'omwami we era ng'omukyalo omulala ng'omwami we akukitinzeko ate n'azaala wabbali Hamisa asigala alwanisa Zari nga ne Zarina wazzaayo omuliro era they became enemies naye nga Mange ye ali ku side ya Hamisa Rita Kagwa engeri alina obukyayi eri Zarina naye yamala neyegatta ku ekyo ekibingi ez'entalo nno ziri close to like 7 years back olutalo lwali lw'amaanyi Zuchi ne Donzella yalweyingizaamu n'akola part on the same date with Zari Donzella n'akola Girl Power nga theme ya red Zari nga ina white party ye nga theme ya white Donzella na invitinga Hamisa Mobeto yali omugenyi omukulu na invitingako ne Mama Fina eno Zarina ye yali ne banne the fellow socialites olutalo lwaliwo that was in 2017 lujjukira bulungi era abantu balwaga naye nga Zari alwanye entalo ng'olutalo lw'engendo bagambako olwaleero ono Shakib emabegako awo yareleasinze ka video nga alina omukyalo omu gwe bayita DJ Alisha era nga abikola obusolosolo mu mmotoka Zari on the other hand naye waliwo video gye yapostinze ne Diamond n'agipostinga era Diamond yakaptioningako sister and I nga naye Diamond atambula ne Zari beekutte mu ngalo bagamba nti Shakib yasooka laba eyo video n'alyoka apostinga eno to get even oba okukimakinga ekintu nti kiri fair kati waliwo abantu abatuukirira Shakib nga bayita ku Instagram nga Batanzania
blog omu ya inboxinga Shakib namugamba njaga kukolako interview oyogera about your family, your work, kwegamba byonna oyogera about your marriage with Zari. Shakib namugamba tewali buzibu. Shakib ono Mtanzania namugamba nti ngenda kusasula sente. Shakib nagamba ye oba onsasula awo tewali buzibu nja kukikolera ddala kubanga abantu abalala interviews bazikola ate nga tebabasasudde. Omukyala namugamba I'll give you $1,000. That is close to 3 point something ze Uganda. Shakib nagamba no worries. Is a screenshot zenjogerako e chat ya leakinze. Shakib nagamba no worries. Nibakola interview Shakib nayogera nenga tete yamanya nti abantu abali behind this interview ye mange ono omukyala awalanye Zari for many years. Yali takimanyi nti ki yali behind that interview. Ndowooza Shakib yalowooza bannamawulire ng'abantu abalala. Kati nayogera ku family ye ne bamubuuza ku nkolagana gy'alina ne Diamond. Nagamba nti ye Diamond mukusooka tamulinaako obuzibu ne videos bareleasinga ne Zari they don't sit well with him. Videos tezimuyisa bulungi. Nagamba nti yatuukirako ne Zuchi munikini wa Diamond. Nezuchi namugamba naye bambi bimuluma. Era Shakib nagamba Diamond lekera okubeera so close ne mukyala wange tebimpisa bulungi. Era waba oyagala kwogera n'abaana bo kubiranga nze nkuwa abaana kuba kati nze alinga taata waabwe like I'm their stepfather nenze abeera nabo. Naye ndowooza Diamond yabiwuliriza era Shakib yalabanga ayisiddwamu amaaso. Byonna byogedde mu interview. Nayogera bingi nenga interview eyo Mange ayina app bagita Mange app munange agina kubeerako celebrity gossip biki bingi. Ng'akola ki era eyo interview eriko app ye munnange nenga app gigendako osooka kusasula. Naye ffe nga bwe twagala okubawa amawulire agalo authentic video zo twazirabe era munnange Shakib yayogedde bingi muko. Ebimu ndowooza byogeza busungu bambi. N'agamba nti ye enkolagana ye ne Diamond teyandibadde mbi naye engeri eno gy'alabamu omukyala we. Nagamba bano fine ono baby mama we ono baby daddy we n'enkolagana eyo tesittinga well with him abeera feeling insecure mukitegeera bamikwano. Naye nga interview bwetyo bwe yageze Mange nagipostinga. They've made a big deal out of it. Tanzania eri ku muliro abantu basekeredde Zari ne Zari nga bwe mumanyi ono omukyala ayise mu bingi era ye yagambye naye mwendowooza nze temuntegeera. Era n'olunaku olwaleero yapostinze n'agamba naye Mange yapostinze ku Instagram nagamba ne Mange really on hating ajogerako ono blogger really on hating to an extent that osasudde bba wange $10,000 akuwa information about me. What kind of obsession is that? Tuyinza ki okukyawa omuntu to that point? Ate ne Rita Kagwa yabikumyemu omuliro era apostinga era Mange yamuwoniza ekera obipost